omulenzi oyo Pafula yayombye ne Dennis nga bayombera omukazi, n'ajjayo ekiso mu kumanyaako okutono. Bwe yajjayo ekiso n'ajja n'afumita Dennis oyo n'amutta. Kati mu kwesanyusaamu ate noono mukumpanoza we yasangidde nga waliyo omuwala nabo ne batandika okusanyuka. Kati oli muganzi w'omuwala kulaba ono ng'ali ne mukazi we bali mu kusanyuka mu bbaala, ensasadde we yavudde n'agenda n'amuleetera ekiso n'amutta. Nga yamutisizza kambe yamufumise omutima naye nga twamukutte poliisi n'emutwala. Poliisi yaffe esobodde okukwata abantu bano babiri okuli omwagalwa gwe twandiise Ndibassa mu nsonga eno saako Nowabiri ne Pafula era balina ku poliisi ng'okulunza kugenda mu maaso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.